bobo badde tonnaka sharinga kali tukasaza wabula mpe ekiviri yetagenda kulaba musoke mutaginge muganda wammwe naye mbadde mbagamba eyampadde akaviri kano bannaye tagenda kulaba ggulu kubanga njoga nnyo njoze nnyo kale baganda bange ezokuba updates za business zenkola akayumba akalala nako nva katwalayo kati nzo okulaba akalala kati nzo okulaba leero twogere ku business bamikwano mwali mumperezanga message nga mundeekanya mukozesa data wange nze ndi mu Uganda nkozesa data owa boda gwe nkozesa musasula nze nasuubiza Katonda nti bwe ndiva muleba nga ndi mulamu kubanga bangamba nina complications mu lubuto ne ngamba Katonda nti bwe ndiva muleba nga ndi mulamu ndikolera abantu 1,300 business ku bwereere kamba buli lwaki za sente bazibasaba mwantextinganga oba lwaki bagifudde ya business edda mwali mugirabako ekigambo ekyo naye kati ekireeta bagisetinze automatic nti mubeera okwo ne mutandika okungamba nti mbalaga obusolo ebintu ng'ebyo kati bw'olabanga message ku replies automatic no man togenda kusobola kusasula consultation fee muleke bamukujje mu nsawo abaagala okukola weebali era obuyumba bwabwe bukolebwako era ne business zabwe ne zikolebwako so edimezaya olinga ebiza tomanyiira edimezaya oli bulaya bakuwa so nze n'okuba tebakukomola gwe kisajja gwe tolina musale oba kitegeeza tomanyiira tomanyi so njagala kwogera n'abo abaagala business nti bw'oba oli ready ku business zentera okusoma zentera bagambako business ey'ekibanda ky'amanda business ey'ebyokunywa business eya chapati business eya chips business ya chips ey'oku luguudo waliwo ne bana abeetaaga container 8x8 ng'agenda koyeramu kakafe kateekaawe ng'ebweru bagenda kuteekawo obutebe era nayo ndi mugikolerako mukwano gwange naye bwe naabewedde ng'abakozi be baze mujja balaba bamikwano kwejeesatu kwe kuli sente zigenda mu kyawo ne zikuleetera omukozi anti kye mwagala ejeesatu gy'ombuuza then gwe yagala ku bya relationship bwe baba bagambye emitwalo 10 siri mwana wa nnyoko kutaasa bufumbo bwo ku bwereere oba okitegeera obufumbo obwo nakuzibula amaaso wano ne mugaana okutereera oba ntegeera so oba oyagala okuyamba ng'oyagala kumanya nti omusajja ali kino ne kino oyina kukisasulira nze sikozesa wifi siri mu bawalabu kwambala bipale oba okitegeera nyambala mpale newankubadde nazo zikyali tajiri balabe simaye mothers union okitegeera naye si bino ebipale bya yero bino ebireega bya yero oba ntegeera wabula eyanguza akaviiri eggulu yetajjalira abakomukaleke ndi mu field nva kutwalayo kayumba mami mbadde nkomye wano ku workshop okulaba kano oba kali mu kuggwa ndowooza mukalaba kaako kagenda kutwalibwa era nako sweetheart nkatwala nkya mpozi enkya kagenda then basobole okuteekawo 8x8 ey'omuntu omulala yagala okukola ka restaurant so anti kaduuka bambi mpulira ku business y'amanda waliwo genjagala okuyamba ekirala nkiddamu nga edimezaya bwannyambye nankubira akalango bw'oba tosasudde emitwalo egy'esatu mu inbox tebakuddamu esimu ya business nagiresa eno yange gye bampadde eno kalaso ndowooza ogiraba n'ekifaananyi so eya business bali mu kubaddamu mpola mpola paka bwe nkomerawo nze bwe ntuuka ewaka nkeera ku makya waka nvaawo ssaawa emu n'ennambula emirimu gyammwe n'ennambula abatannakomawo be nnakolera edda n'empereza sente zaabwe ebweru ekyo bwe nkimala then nenziruka naye abo bo kati be namala edda bansasula omusaala ogw'omwezi oba okitegeera nze sivuma kadaama kati nga bakadaama mbagaza ati abo be bakama bange wabula nedda ono agambye towalampa bakadaama bukyanga mbeerawo bukyanga nzija ku Facebook abo sibavumangako lwansonga egi naliko omu ku bo ompuliriza nedda wali wano kadaama komenti ze nagamba labagana amatako ate mumumanyi nga kadaama gwe mbadde nvuma so si bonna sigambye bonna naye waali nange muvumya ate era mu buloki nze agenda asange bashabani nze kasita ku buloki ng'oba ofudde ku peji eyange oba wafadde aba kadaama mbawe ekitiibwa bibakama bange kubanga nange nali omu ku ate nno nze byannema nenkoma weewaka si byangu oba okitegeera mbadde mbagamba nti si kuwumba ku bigambo waliwo naŋŋambye nti wumba kisinziira bw'oyagala okummanyiira gwe kasita ojja ng'oyagala kummanyiira nkuwa levo mu bitiibwa bw'oba toyagala kummanyiira tubeererewo nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka oba okitegeera tubeerewo nga bannayuganda so kikadaama kibadde wano nekinfuma kibadde kimu era muzzeemu
bwobeerayo nga oli Kadaama tekikujjako kuba nti oli munnayuganda naye wajja wano n'onvuma era nkuvuma naddala wemba nkumanyi oba okitegeera. So emitwalo 3 egyo tegiri compulsory. Bw'oba toyagala gisasula lekayo banno bagolera bizinesi bagende mu maaso then bw'onodda okusinkana ojja kunsasula 2. Video Cruise my best ogamba kimuganda wange omwana wa Nupu omubwati. Oba okitegeera. Nze sijja kuwumba ku bigambo ng'oyagala kummanyirira wano epeji yange tebammanyirirako kitegeera tebammanyirirako. So oba Kadaama nenkuvuma wano mba nvumya omu weebali ng'oyagala kummanyira ate nga nkumanyi nkuvuma mu kitiibwa nekuterako n'enkofiira ate nenkubulokinga n'obanga naye waziikibwa wagenda mu nsiko kulwana na mmundu